Omukisa guno okutangaza eggwanga ku bikwekweto n'embeera y'okwerinda nga bwe beeyimiridde mu ggwanga. Twagala okutandika n'ebikwekweto bye tuzze tukola ku luguudo lwa Northern Bypass okuviira ddala e Busega mpaka e Namboole. Twafuna okwemulugunya okuva mu nsonda eziwerako nga abavuzi b'emmotoka n'abo abatambuza ebigere okuba nti bafuna ebikolwa eby'okusoomoozebwa oluvannyuma lw'obubondo bw'abavubuka abakozesa buliti, amayinja okwasa endabirwamu z'emmoroka ne balyoka banyaga abavuzi b'emmoroka zino amasimu, essente awamu n'ebikolwa eby'obukambwe ebirala. N'ab'ebigere naddala ng'obudde buzibye bafuna obuzibu okukozesa ekkubo eryo ng'ate kkubo lya lukale buli munnayuganda alina okulyeyagaliramu. So mu bikwekweto bye twakoze mu nsonda ezo zonna twasobodde okukwata abavubuka abawerera ddala 6. Bano 6 be twasobodde okusunsulamu naye ng'ennamba gye twasoose ennamba yabadde 78. Bano abazze beenyigira mu bikolwa eby'effujjo, eby'obukambwe, eby'okunyaga n'okutiisatiisa abantu ku luguudo lwa Northern Bypass. Era abasinga baasangiddwa n'enjaga, baasangiddwa n'ebiso n'obuuma buno obusongovu. Oluusi babusiba balina engeri gye basiba obuuma obwo nga bwe bakozesa okusogga n'okufumita abantu abali ku kkubo. Naye nga bannayuganda bwe bamujjukira bulungi, mu mwaka gwa 2018 twafuna era okusoomoozebwa okwefaananirizaako bwe buti, era ne tukola kinene nnyo okulaba nga abakozi b'effujjo bakwatibwa n'okutwalibwa mu kkooti. Naye abasinga ndowooza mu bino ebiseera bya COVID baweebwa ekisonyiwo ate ne balyoka bakomawo. Naye ng'ebikolwa bino eby'okwasa endabirwamu z'emmoroka n'okunyaga ebiri mu mmoroka, abantu baffe balina okuba twagala okubagumya nti ekikolwa kino kibadde nnyo ku luguudo olwo lwa Northern Bypass, naye bino ebitundu ebirala eby'e Kampala tubadde tetufunye nnyo okusoomoozebwa kuno kw'amaanyi olw'okuba nti era security ebaddeyo mu bitundu ebyo. Naye nga n'ekirala kye twagala okwogerako nti mu biseera bingi obumenyi bw'amateeka bwe bubeerawo mu katundu batera okutunuulira poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe, UPDF n'ebitongole ebirala. Naye nga kiki ekiviirako abavubuka okutandika okweyiwa ku nguudo ng'ezo n'okutandika okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka? Kubanga bw'otunuulira oluguudo okuva e Busega mpaka Namboole, wakati awo tuyinawo omwalo omunene ogwa Lubigi. Bw'otunuulira amayumba ageeriraanye omwalo ogwo, tewali nteekateeka nnungi ba physical planner gye baakola. Waliwo obuyumba obuwerako obutali ku mutindo, tosobola na kumanya baani abasula mu nnyumba ezo. Mulimu abavubuka abawerako abatalina wa kusula, babeera bayenjeera basula mu bifulukwa wakati ku luguudo olwo. Abasinga tebaagala kunoonya mirimu, beenyigira nnyo mu bikolwa ebisobola okubaviirako ssente ez'amangu omuli betting, kuzannya matatu, chanisi n'ebintu ebisobola okubanguyira. Naye nga ebitongole ebikuuma ddembe bwe bigezaako okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka,
Tusaba n'ebitongole ebirala omuli KCCA ne munisipaali ez'enjawulo nazo zigezeeko okutunuulira ensonga ezisikiriza abavubuka naddala obwavu ebikola obwavu obubaviirako okweyiwa mu makubo n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Omugugu temuguteeka ku security yokka naye nga waliwo ebyo ebiviirako obumenyi bw'amateeka okubeerawo okutandika abavubuka okutandika okweyiwa ku nguudo. So bano enkaaga be twakakwata tugenda kubalondoola okulaba nti ku mulundi guno fayiro zaabwe zitambula basobole okufuna kooti zisobole okubasalira emisango n'okubasalira ekibonerezo. Waliwo oluusi w'osanga nga abakola ku case files zino nga nabo tebazirondoola nnyo kulaba abavubuka bano bwe bagenda mu kooti bateebwa batya bakomawo batya mu nguudo. So essira tulitadde ku mulundi guno tulabe nga aba CID n'aba intelligence balondoola emisango gino egy'abano enkaaga be tusanze nga bazze beenyigira mu bikolwa eby'effujjo eby'obubbi n'okutiisatiisa bannayuganda okubalemesa okukozesa oluguudo lwabwe. We mwetegereza obulungi twongeddemu amaanyi abasirikale bagenda kusigala ku luguudo olwo abali mu byambalo ab'ebigere abali mu mmotoka ne pikipiki naye nga tulinamu n'abakessi wamu ne bambega abagenda okusigala nga bakola omulimu tulabike nga tufufuggaza obubondo buno obuzze bwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Mu bano enkaaga twagenze ebikwekweto tubikola ku buli division. Mu division y'e Kawempe basinga bakwatiddwa nga emirimu gyabwe bagikolera ku ttaawo ery'e Kawaala ne ku roundabout n'ettaawo ery'e Bwayise mu kitundu ky'Ekibaate. Wano mu 34 be twakutte twasunsuddemu 25 abagenda okutwalibwa mu kkooti. Mulimu Katerega Zaaka, Luminsa Peter, Isaabira Joel, Ntaterega ne banne. Abalala mulimu Sekwanga Ibra, Shafik Geoffrey, Katerega Ibra n'abalala. Mu division ye Old Kampala ebikwekweto twabikoze ku roundabout okuva e Kawaala zone eyokusatu awe Namuŋŋoona waliwo ekitundu waliwo ettaawo lye baatuuma Enseegaanye. Awo twakuttewo abawerera ddala omwenda omuli Kamoga Geoffrey, Muwummuza Peter, Segawa Ibra ne banne abalala. Bwandegeya ebikwekweto byabadde mu kitundu ky'e Kaleerwe roundabout ne ku ttaawo ery'e Kaleerwe okutuukira ddala ekyebando. Wano tulinawo 8 abaakwatiddwa abeenyigidde mu bikolwa bino omuli Mpindi Adam, Katose Gujja, Mubiru Cedric ne banne abalala. Mu kitundu kya Kira Road ku ttaawo ly'ekyebando ne ku luguudo olugenda Tirupati ne Kisu wali mu division y'e Kawempe tulinawo 16 abaakwatiddwa abeenyigira mu bikolwa bino. Mwabadde mutwebaze Joshua Nakajjiko Harriet, Namanya Christine, Walugembe Regan n'abalala. So bano abasinga baasangiddwa n'amasimu n'ebyamasannyalaze ebibbe, baasangiddwa n'emisokoto egy'enjaga, baasangiddwa n'ebissi ng'ebiso n'obwo obuuma obwo okuli emisumaali ne waya ze bakozesa okusogga abantu be baba bagenda okubbako ebyabwe. So
twasobodde ebifo bye tuyitanga black spots oba abantu bano babadde basingize okukolera effujjo lyadde okusingira ddala ku mataawo ago, ettaawo ly'e Namboole, Kiwaatule, Naalya, Ekisaasi ku roundabout, ettaawo ly'e Bukoto, Kyebando, Mulago, Kaleerwe, Bwayise, Namuŋŋoona n'ettaawo ly'e Rubigi awamu ne Masanafu ne Busega. Bye byavudde mu bikwekweto ebyo. Twagala n'okwogera ku mujjukira bulungi nnyo tulina abayeekera oba abakambwe abaali bakwagidde mu bikolwa ebyokulumba poliisi ez'enjawulo, okutta abasirikale n'okunyaga emmundu zaabwe nga mwe mwali n'aba LDU. So akabondo akazze kalondoola n'okukola okunoonyereza ku kabondo kano akeetuuma the Uganda National Coalition for Change oba UNCC olwaleero kasobodde okutwala mu kkooti abavubuka 15 abaali emabega w'ebikolwa ebyokulumba abakuumaddembe n'okubanyagako emmundu. Abatwaliddwa 15 mulimu Lugendo Stuart Savio Paul, Mulunda Julius, Nyanzi Muhammad, Kizito Isa, Agodri Godfrey, Iyamulemye Paul, Bogere Alex, Senyonga Bob Robert, Masembe John, Miti Fazio, Senyonjo Hakim, Matovu Sylvester, Kaud Derek, Sekayombya Tony, Sengonzi Rwanga. Bano bavunaanibwa okuba nti mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda awamu ne mu DRC ne Tanzania basobola okwekolamu omulimu ne batondawo ekibiina ekyobuyeekera ki Uganda National Coalition for Change n'ekigendererwa ekyokulwanyisa gavumenti eriko nga bakozesa emmundu. Basobola okuggulawo camps ez'obuyeekera mu bitundu eby'ewabunyira, Kikandwa ne Kabosi, Kasanda mwe basobola okukola obulumbaganyi ku poliisi ez'enjawulo n'aba LDU, era bano bavunaanibwa okutta abasirikale bana omuli Kopolo Kech Alfred, Kopolo Nsubuga Francis, Police Constable Kigongo Moses ne SPC Dimba Francis, era ne batuusa n'ebisago eby'amaanyi kuba LDU 2 omuli Private Okiro David ne Private Okirima Emmanuel. Babbe emmundu 5 twakanunulako 3 era emisango 12 egyabaguddwako gwe musango gumu ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe, okusirikira ebikolwa ebyokulya mu nsi yaabwe olukwe, ebikolwa eby'obutujju, okubbisa emmundu emisango 4, emisango 4 egy'obutemu n'omusango gumu ogw'okubeera n'emmundu mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Tubuzaayo 18 abagenda nabo okutwalibwa mu luuto ey'okubiri. Ng'ebitongole ebikuumaddembe, kino kiraga nti tuli beeteefuteefu era tuli banywevu nnyo okulaba nti security ey'Abannayuganda n'abo bannansi abalala abali mu Uganda enywezebwa era nga tulemesa ebikolwa eby'obutujju n'okutuusa ebikolwa eby'obukambwe eri Bannayuganda. So mu kiseera kino ebikwekweto bikyagenda mu maaso okulaba nga tununula emmundu 2 ezikyali mu mikono gyabwe n'okulondoola abo abakyali mu kwekweka mu operations ezo. Nga UPDF ekyagenda mu maaso n'okufufuggaza aba ADF mu bitundu eby'e DRC,
twagala okutegeeza bannayuganda nti ebikwekweto bya muno omunda ne ku nsalo zaffe zikyagenda mu maaso. Olunaku lwa leero tuwezezza ennaku 55 kasavudde nga wabeerawo ebikolwa eby'obutujju ku CPS ne Parliamentary Avenue. Mujjukira bulungi nnyo balumira mwoyo bwe baakola obulumbaganyi ne mufiiramu bannayuganda abawerera ddala 4. So ebikwekweto bikyagenda mu maaso ebyokuziyiza ebikolwa eby'obutujju n'obuyeekera mu ggwanga. Twasobodde okukwatayo ba agents 4 abalina akakwate kuba ADF Congo. Bano abana abakwatiddwa twasobodde balondoola mu bitundu by'Entoroko ne Kyenjojo, ne tukwata Buli John, Kasali Mbusa, Kambale Jovas ne Omirambe John Baptist. Bano abana twabongedde ku kwabo abalala 8 omugatta be twakakwata bali 12. Abalala mulimu Baluku Anthony, Mukwaya Edgar, Bukuya Andrew, Hamuli Tenento, Hanifa Hamili, Sengudde Simeo, Hareimana Tonanta ne Murani Simeo. Ngawe mukimanyi bulungi nnyo mu operations ezo eziri e Congo kyatuviirako okunyweza ensalo zaffe tulemese aba ADF abadduka okuva e Congo okuddamu okwesogga mu Uganda. Bye tuzze tulabako mu Congo kitegeeza nti mu kubafufuggaza mulimu abo abaakola obubondo bwabwe obutonotono ne bagenda nga balumba bannansi mu bitundu bya DRC ne babasanjaga ne babatemula n'okweyongerayo mu maaso. So bano balina ebiwundu byabwe era bakambwe ennyo. Kyovudde olaba nti tukola butaweera okulaba nti tebayingira mu Uganda basobole okukolera obulumbaganyi ku bannayuganda n'okubatemula. So twagala okwebaza akabondo ak'abakuumaddembe akaziyiza ebikolwa eby'obutujju era bye tukozeeko mu nnaku zino 55 biyambyeko okuziyiza ebikolwa eby'obutujju n'obulabe eri bannayuganda. Naye nga tujjukiza bannayuganda nti mu wiiki eno era nga bwe tutuzaayo abaana mu masomero tusigale nga tuli bulindaala nga twetegereza n'okwekengera buli mbeera mwe tutambulira, kubanga abalabe bano abatayagaliza Uganda mirembe gye bali era bagenda mu maaso n'ebikolwa byabwe. Abakulu okuva mu bitongole ebikuumaddembe nabo bavuddeyo n'essanyu olwaleero eri ne baagaliza abaana b'amasomero, abakulu b'amasomero ttaamu ey'emirembe ey'obulamu obulungi mu mwaka guno 2022. Olwaleero lwe lunaku olusooka oluvannyuma lw'emyezi nga 22 nti abaana abasoma abaana b'amasomero lwe batandise okuddayo mu masomero. Tusobodde okufuna amawulire agava mu nsonda zonna okwetooloola eggwanga era nga balaga nti abantu basanyufu nnyo n'abaana basanyufu okulaba nga baddayo ku masomero. Era gwe guno omulundi ogusooka ogenda okusisinkana mikwano gyabwe abasomesa baabwe maaso ku maaso. Kigenda na kuyamba kinene nnyo naddala abaana abadde bali bava mu famire enjavu eziteesobola, abadde tebasobola kulondoola nteekateeka ey'okusomera ku mikutu egya radio, TV ne online. So kino nakyo kigenda kubayamba kinene nnyo. Naye ng'okusoma kuno kutera okuyamba abaana nti bayigirizibwa ne bafuna obumanyirivu obukodyo obupya
obusobola okubayamba mu bulamu bwabwe obw'emmaaso, naye nga ffe abakuuma ddembe ate naffe tuyambibwa nnyo ng'abaana bali mu masomero, kubanga abaana bano balina abalabe bangi naddala nga bali waka, naddala abaana ab'obuwala. Bano basseddubuto babeera awo nga babatunuulidde, mulimu abasikiriza abaana mu bikolwa eby'okugenda okubba n'ebikolwa ebiralalala ebitali birungi. So ng'ebitongole ebikuuma ddembe naffe tukisanyukira kino, newankubadde wakyaliwo okusoomoozebwa, naye kino kiraga nti mu mirimu egy'enjawulo ensi yaffe Uganda, kino kiraga nti tusobola okugenda mu maaso okukola emirimu wakati w'ekirwadde ki COVID-19. So abakulu b'amasomero n'abasomesa twagala okubeebaza okubeera abagumiiki, okubeera n'obugumiikirivu mu bbanga eryo lyonna lyonna nga mubadde temukola, mubadde tebafuna misaala, naye nga tulina kinene nnyo kye tubalabirako ng'abasomesa, era ne tubasaba okugoberera enkola eyatondebwawo oba eyateekebwawo ekitongole ekya education n'ekyebyobulamu okulaba nga tugoba abaana bano ab'amasomero bakuumibwa ate n'okutangira ekirwadde ki COVID-19 mu masomero ago. N'olw'ensonga eyo CDF, IGP ne Commissioner General Prisons bavuddeyo ne bayozaayoza abaana b'amasomero, abasomesa, abazadde, era ne beebaza abaana b'amasomero ttaamu ey'obulamu obulungi, ttaamu ey'emirembe, ate ebeere ttaamu mwe n'asobola okuganyulwa mu by'amasomo. Eri endala gye twagala okwogerako ye y'abakozi ab'eddwaliro erisangibwa Hoima erya Butema Health Center 3. Abakozi 3 basangiddwa okuba nga beenyigidde mu bikolwa eby'okutunda kaadi zino eza COVID-19 oba obukonge, simanyi bwe nsobola buyita mu Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 6 January 2022, poliisi yaffe y'e Hoima yafuna amawulire agalaga nti waliwo omukozi omu ow'eddwaliro gwe bayita Bigirwa Ivan, myaka 34. Ono abadde akola nga cleaner ku health center eya Butema mu district ey'e Hoima. Amawulire gaali galaga nti ono abadde atunda kaada zino ez'okugemwa ez'abo ababa bagemeddwa COVID-19 ku mitwalo 5 eri abo abatayagala kwegemesa oba batannaba kwegema. Twasobola okumutega akatego ak'okugula kaada zino, era ne tumukwata n'alaga bulungi nnyo ng'abadde yeenyigidde mu kutunda kaada zino, naye nga abadde akikola wamu ne bakama be omuli Ennyongo Emmanuel, ono abadde health assistant e Butema Health Center 3, awamu n'akulirwa health center eno gwe bayita Ahebwa Roda. Kati mu kumukwasa kaadi ye kye yakolanga nga kumuwa amannya n'agateekamu n'olunaku n'alaga n'ennaku ez'ekimpatiira mwewakolera ez'ekimpatiira ez'okuba nti wafuna okugemesebwa. Naye ng'abantu baffe balina okumanya nti kaada zino ez'okugemesebwa COVID nkulu nnyo, kubanga gye tugenda mu maaso obulwadde buno buli lwe tugenda mu maaso owulira nti waliwo ate ekika ekirala, ekika ekipya, kati tuli ku Omicron. Abafalansa balinayo ekika kirala, ate Abaisirairi owulira nti waliwo ekika ekirala ate nga kitambulira ku sipiidi ya irire. So kiba kitegeeza nti abantu abatannaba kwegemesa bajja kufuna obuzibu okutambula mu bifo oba offices ez'enjawulo oba n'ebifo eby'enjawulo. So kiba kirungi nnyo
okufuna kaadi eno n'olyoka obeera nayo. Era mu ngeri y'emu tuli abakesi baffe bali mu kugaziya okunoonyereza eri abo abazze bajingirira kaada zino eza Ministry of Health. Twafuna okwemulugunya nti ku Nasa Road w'ogendayo mu kompyuta mangu ddala osasula $4,500 ku mukaaga n'olyoka ofuna kaadi eno, naye nga kikolwa kya bulabe. Abannasa abasinga kati bali mu kwekweka, naye nga already tulina list olukalala lwabo abali beenyigidde mu bikolwa ebyo. Naye nga buli yenna eyeenyigidde mu kujingirira n'okuvumirira kaada zino eza vaccination, twagala okubategeeza nti ekisookera ddala bubeera bumenyi bw'amateeka oba weenyigidde mu bikolwa ebyokwekobaana, mu bikolwa eby'okujingirira n'okukozesa ekiwandiiko ekijingirire. Kye batamanyi abasinga tebamanyi nti abo bonna abaagemesebwa baayingizibwa mu data bank eya Ministry of Health. Ffenna amanya gaffe gye gali, serial number n'olunaku lwafuna eyasooka n'eyookubiri. Kati bano abatambuza ezaabwe enjingirire, ekiseera kigenda kutuuka nga ofuna vaccination card eyo n'ogiyingiza mu kye bayita digital vaccine verification database, n'ekulaga bulungi nnyo nga bwe tukola ku driving permit nti ogiyisa mu kali kamasini akagisoma ne kakulaga pamiti yo ne class yo na biki webanga njingirire essaawa eyo nga tukubaka. So ne bino nabyo bye bugenda mu maaso katusuubire nti abasinga tebafune buzibu. Mu bikwekweto bye twakoze ebya kafyu, abatambuza ebigere 7 be bakangavuddwa mu wiiki eyo, ate bannannyini mmotoka abavuzi b'emmotoka 935 be bakwatiddwa, ate abapikipiki omuli ne booda 1,755 era nabo be bakwatiddwa mu wiiki eyo. Katukomaawo ate tuwa omukisa eri omwogezi wa UPDF. Amasomero gonna nga gaggulawo olwaleero nga 10 omwezi ogusooka mu mwaka gwa 2022. Kino ekiseera nga amasomero gaggulawo, amamotoka geeyongera ku nguudo, abasaabaze beeyongera okutambula, n'abantu bennyini beeyongera okukozesa enguudo. Traffic Police etegeeza abantu bonna nti ng'ekiseera kino kituuseewo ebidduka bijja kuba bingi ku kkubo. N'olw'ensonga eyo tusaba buli agenda okukozesa oluguudo okuzuuka ng'obudde bukyali, oteeketeeke olugendo lwo nga bukyali, okwewala okwanguyiriza n'okuvugisa ekimama ku kkubo, lwansonga nti mwenna mujja kuba nga mutambula mu kiseera kyekimu kumpi. Era Traffic Police ejjukiza abatambulira mmotoka z'olukale nga taxi, bus ne coaster nti badriver baazo ne bakondakita bayite ne kaadi zaabwe ze babagemerako COVID-19 okwewala okuteteganyizibwa. Era ne basaba driver ne kondakita okujjukiza buli musaabaze atuula mu kidduka ekyo okwambala masiki ye obudde bwonna, oba si kyo mmotoka ejja kuyimirizibwa eyiibwe, kubanga Traffic Police egenda kusawo checkpoints mu bifo eby'enjawulo nga bikwata ebyo ebyalagirwa ku COVID-19 okukolebwa. Anaababimenye yenna ajja kuba akwatibwa. Era Traffic Police ejjukiza abo bonna bavuga emmotoka z'olukale obutasitula basaabaze kabindo mu mmotoka zaabwe. Lwaki emmotoka ebeetika abantu 14 bw'oba ossaamu toyongerako, ojja kukwatibwa bonna bomenya etteeka eryo. Era babajjukiza obutanguya abasitudenti baffe abaana abasomi nga bajja ebintu byabwe emmotoka zammwe. Lwaki nti biyinza okubabulako oba ebirala osigala mmotoka zammwe ne bibulira ddala. Era abantu bonna bagenda okukozesa emmotoka ez'olukale mujjukizibwa nti
mugende mu paaka zokka mwe muba mulinyira emmotoka zino okusobola okutambuza obulungi abaana baffe nga badda ku masomero. Mmotoka eziba zipakiza abantu awala wonna temuzirinnya, mugende mu paaka ezo entuufu. Ababooda bajjukizibwa nti bavuge n'obuvunaanyizibwa okwewala okuleeta obubenje ku nguudo n'okosa abayizi be banaaba basitudde ku pikipiki ezo. Era ekirwadde kya COVID kikyaliwo nga kyeriisa enkuuli. Mu kaseera kano waliwo ekika kya COVID omupya ekizze ng'era nakikwata abantu. N'olw'ensonga tubajjukiza obudde bwonna okwambala masiki n'okuba n'obuvunaanyizibwa tuleme kusansanya ekirwadde kya COVID. Directorate ya Traffic ejjukiza buli muntu okuvuga n'obuvunaanyizibwa obuteesuulirayo gwa Nagamba ng'okozesa enguudo. Era bajjukiza nti traffic erina layini gy'osobola okukubako n'oloopawo bonna abavugisa ekimama n'abatalina buvunaanyizibwa ku nguudo ng'eri ku nnamba 0800 19 90 99. Mwebale nnyo.